ng'akozesa obuyinza obumwe bwa ssemateeka wa 1995 mu nnyingo ya 13 akatundu akasooka ng'asinziira n'akakiiko akalonda abalamuzi mu ggwanga aka Judicial Service Commission, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alonze Lady Justice Jane Frances Abodo okukulira abalamuzi ba kkooti enkulu muyite Principal Judge. Bino bikakasiddwa myoko y'ebyamawulire mu ofiisi ya Pulezidenti Haji Farouk Kironda mu bubaka obuyisiddwa ku mutimbagano ku mukutu gwa X edda yayitibwa nga Twitter ku ssaawa 2:22 ez'okumakya. Obubaka buno busoma nti ndi wano okubategeeza nti ebbaluwa eyeetingana ku mitimbagano ekwata kulondebwa kwa ssaabawaabi wa gavumenti Lady Justice Jane Frances Abodo ng'akulira abalamuzi ba kkooti enkulu omujja ntuufu etaliiko wadde okubuusibwabuusibwa. Mu bubaka bwa Kironda ku mukutu gwa X era akakasizza ng'erinnya lya DPP Abodo bwe lisindikiddwa mu Paalamenti mu kakiiko akekenneenya ababeera balondeddwa Pulezidenti Museveni okukakasibwa. Bw'ati amuyozayozeza olw'okulondebwa. Pulezidenti era alonze abalamuzi 11 aba kkooti enkulu okuli Lady Justice Kania Rosette Comfort, Justice David Makumbi, Justice Samson Rocha, Lady Justice Naluze Aisha, Justice Kalemani Jamison Karemera, Lady Justice Nabakoza Flavia n'abalala. Pulezidenti Museveni era akakasizza abaregistrar basatu mu Bukedde ngono abadde bakolanga bamyuka wa registrar okuli Howardship Agnes Arum, Howardship Sarah Tusime, Bashaija Barungi ne Howardship Justin Atukwasa.